Okay. Nga bagamba Empire Movies Production Kasenge. Nga begasha mu Times Media Uganda. Ne bajja bakutuusa kano butongole. Wazira ngoli nange video isimake Uganda. Iranga zenka tude mulamba. Wawe mbamanyi nnyo. Kakati nno kankuteereko. Omwalo ne bolaba Yesu lubabba. Wawe waka bamutegekera omusajja ow'okubeera naye. Si ye gwe mutuufu. Awo wennyini wetwakoma nga se omunywanyi agenda maaso n'okutabbira akaboyo n'amugamba nti si ye mutuufu wa mukyala we yakayisa amaka ga kaboyo wabula kano katundu ka 11 naye kirisi kisiimye kayitwadde eri abaagalana oba onajja yingi nziba naye kirisi kisiimye ongenze n'okwata n'oyambaza omukyala enkofira nga mulaba alekoleka nawe oli abadde mwana wa kkojja tonyiiga gwe kyoba okola zibiriza naye nzibiriza ku nsi ya Katonda abakazi baagala obbawa. Yasooka n'amugyamu ezizo yali ayambadde era watyo n'abaako bw'asika erudda mu kikapu. Nyamba zaaki wuliriza tunule lindako nze nyambaza gwatudde akanteekako kaleesu tunule bananka nkulita kateteyi bebi bananga n'otugatto otupya ebyo byonna nze mbikola naye neyanziza kibubu twadde eri bamunywanyi nawe oli mukumbuzabuza kugamba ombuulire owooza mmanyi mbusima mukazi wange omumanyi nnyo nze ate ewaabwe mbamanyi nnyo kuba ne mu lujja ewaabwe ntuuka nze kaboyo ogolaba nze ewaabwe mmanyi bawawe w'omukyalawo mbamanyi ekitenkanika ne mu nnyumba nnyingira kyogamba otuuka ne waabwe wa mukazi wange nnyo mbamanyi gwe kyoya Katonda tegeera kati nno kankuteereko omwalo oyo ne bwolaba Yesu lubabba ewaabwe ewaka bamutegekera omusajja ow'okubeera naye gwe mutuuka kaboya ssebo yeesika n'okwesika n'okwekyanga bw'agenda aba agenze kulaba lulenzi lwe si oba agenze kulaba bbaawe era dda n'omwana gw'olina alabika siwo ate wegendereze gwaye wegendereze kabulaza eky'omwana kyesonyiwe kakati eyo kiresi oba wamukebera okumanya kitaawo omutuufu nyina amala kufa sebo omwana okumala kitaawo omutuufu maama waaba amala kufa muleke kale mbiresi eby'omwana wuwo naye gwe kyomanya mukyala bamufunira dde omusajja agenda omutwala mbirwa nga si gwe obona ebigambo abijjawa tukyagenda maaso ne sinema akalebe anti okuuma lubugo lubaale mubbe dda bamutwala kusaasidde musajja wano oli omukazi toyinza kumusobola ewaka ewaabwe bamuyisa kimbejja ne bwona omuzaayo ewaabwe era ewaabwe bajja kutunuulira bati bagambe yaleeta kaki inafe watwala okuba bulooka musajja wano ogandi bamutunira omusajja yeevuga musajja yeevuga oli omusajja gwe bamuwa ssebo ddooni akati ate ovene ku ekyo gwe tolina dde akagaali yasingidde ddala okunnuma era ne ŋŋamba akikola atya bannanga akikola atya mukwano gwange nga ndaba bwe nti bwe nabadde babadde tebandaba bulungi twadde eno agambye ate n'abazadde baagala kulaba kalina ogokyaliko ebyo bazadde bange baagala kuleeba kyogamba mangu ago baagala kundaba namugambye maama wange namugambyeko mbeerera namutumye n'erinnya kalibattanya ti gwe nafunye oli bannaye akyayine nekola nayenze weebale yaŋŋambye yansabye enamba yo nemugamba oli talina ssimu naŋŋamba waba talina ssimu ngenda kukuwa essimu olumutwala agenda kuwa taabu tolaba nti kana akange tolaba eyange nti nene ye singaku wano ebeera nene nnyo singakaawo mama gwe nekwataako bwekwasi era kagwekwatako bwekwasi baabano
naye ng'oyogola mukazi mu ffumbo. Era kibinnyo tebabadde waka ate era kibinnyo okubanga tolina ssimu ate nange nga siina. Kati bano bamunyanya babiri boolaba ssimu tewaliyo n'omwali n'adda essimu. Naye onagamba ssimu yasisinkanye mukaaka boyo. Mukama Katonda wange ono omwana kiki kyakola? Nnyina kye namusanze akola muli ne neraliikirira. Ekyo kankireke sigenda kigamba kaboyo. Kijja kutabula. Leka naawe kingamba oli mukwano gwange. Awe nkigamba kijja kutabula. Tekikutabula onaaguma. Ma, ndagasa nti ogenda guma. Ngenda guma masaji. Namusanze. Naye tokankireke. Angamba toki. Naawe ngamba kyali wange. Namusanze. Mulaalo weewaabwe. Katonda watu. Mu bikata bya lumonde. Nga mugangalamizi yali mu bikata. Bali mu kwesa. Bwaba era ningamba. Nakuta ku mwana ngamba Mukama Katonda nga munene. Okoze kino ne mukwano gwange kuba yatuweebudde babiri. Aba. Mu nnimiro gye bali obasanze kati oba obasanze. Oŋŋambye taliiwo kituufu oba waawe. Ate omusanzeewo waawe waggale. Gye ebigere binzize wano tugende mutwale. Naye tugendeyo ebbanga liri jangu tugenda ontwale naye manyi ayinza okuddira wano akaseera keetolodde ayinza okuba kati ali mu kudda gwe wange kati manyi ngeri gy'oli kyali wange genda kuguma ngamba nti ogenda kuguma omukazi nina kyenkugambye saagala ogabe mukyalawo nti nze nkugambye togamba nti nina kyenkugambye okitegedde tomugamba nti kaboyo amaanyi gamuwedde mukyala owange n'agenda mu bikata bya lumonde ne batandika okumubyala beera bulungi munaye kyali wange nze nkubiddeku kabadde kama naye tomugamba nti nze nkugambye emikwano ebiseera ebisinga tugenda mu maaso ne sinema omusanze byaddala oba ne bannange kaboyo byamusobera mukazi wange oyo n'agenda mu bikata ne bamubyala kali mu bikata obutamba kitiibwa ntyo ku kyalo kuno banange neno muyandiba omutuufu omukyalo ono nje muzeeyewaabwe ate kakati bw'abanga atuuse ne ku sseeri ate otasobola kunnimba ate kukubanga abalabye twadde eri abaagalana muyali esse bamushopingidde muwadde akateeteeyi muwadde obugato obupya baba tebakwate kuboolekere sana nze tonkubako kasaasiro nze bwentyo bwenkola munaye byange ate kenakutuuse waka ogenda kola buno bukyali busambanjo naye ng'abakazi abwe mulaba muno nfanfe wange era kyalabye kyekyo kyali wange eko oba ku luno nteme musampya oba nkole simanyi nakumanya ku luno ngenda kyengenda omukola olwa ngenda kumukuba agende bagenda agende kisuse kisuse badaayi eddala ngenda kujyayo musekuzo ngenda kumooca anguddeko nnyabo egisigalo gigenda kukwata ebitooke oba agenda agende yekaboyo ku luno asazeewo balaye tusinkane mukagenda okubeerako 12 aye tusobole okumanya biki ebigenda okuddirira ngenda kusaba Mukama bankumire nsigadde nze vijjo isimake Uganda akuume